mbadde mugambe gwe beto bimugamba amanyi ekyokukola. Like 1 hour. Hey. Yeah. Sorry, Mama. And then that's the same vehicle. It's okay, look at it. Nando pasanga. Watuga wakuzee. Konnichiwa. How are you? You okay? Kajemi. Mpola. Bali batya buli mutya ne twale tujjanga gwe tugamba ne tugenda ko wamuka tufane temutuleka nabo nga bagala kuzaada aliteri bambi naye atuuse tubaddeyo nga tubalowoozaako naye ng'emirimu gitutwala Abamaji musibye mu kyabasi. Abamanyira. Baanabo nabo bazaala. Olaba ng'oleesa by'omutabani. Nange era newe yawulidde nalaati ne tugende ffenna tuli ku mukadde. Naye ng'omuwuliza. Muwuliza. Lwiki? Mbadde mmanyi balimba. Temujjaga keeri. Kusanyusa okwewasa. Gamita baby fera. Mori. Basigaza abato obudde bwabwe baba babulinanga babeerawo bali kumajja Muzungu Luganda lwo. Waliwo eziryawo
Ngenda katuka kugumba. Tugenda kulira nti wati. Naye gwe buli kiba kuwuyo nona kyonoonye. Ndabange n'enambo zisigadde. Yali addiyo asembayo. Kalwadde ka stress Adela kachuka nuchuka ngambodi. Kati just ndio kateka au ndio sawa mwende mapema. Yaigo kutuma hili unezo nguli mbali yao wanze kugendile emeso kiri moko atengera ndire nyo kangwa tine tuktu kwata kunga moko tukola buwo tuala nayo amu nao utakozo ote Pastor, you want milk? Do you like milk? Yes, I got you a whole. This is all yours. Olwairo sazeewo okujja okukyayira maama w'omugenzi Mozey Radio tutandikiraawo. Yes, sebo. Lwaki osazeewo bw'otyo era biki by'omwetikidde Christmas osuubira tugende? Nga bulijjo era tufunayo time ne tujja ne tumukyalirako kuba maama waffe ffenna. Mama wammwe, mama wange, mama Patricia, kuba yatuzaalira mukwano gwaffe mu mulimu ne mu bye tuwangaaliramu. Ate era okuba nga yatuva ku maaso kitegeeza mbu takyali maama era aba mama waffe. Ate bambi atwaniriza ebbanga lyonna wadde nga radio yatuva ku maaso naye bwe tubadde nga tujja nga atwaniriza ate atutwala ng'abaana be. Wadde omusuuliridde mu ngeri ng'eyo
Uno agambe tomuteeka bigambo mu kamwa. Tannakyogerako ekyo ndowooza. Naye so basically ozze kumuleetera ku bintu ebigenda omuyisa mu Ssekukkulu n'olusooka omwaka. Si bya Christmas bwe budde kale bwe nsobodde okufuna. Kuba bulijjo njagala nnyo okujja naye nga byendimu olumu tebinzikiriza. Naye era we nfunanga akadde era nkakozesa ne nkanzije. Wonna we mba nzijidde season yonna mwe mba nzijidde. Akadde we mba nsobodde ofuna lwenzija tekiri ku kya Christmas. Naye gwandibadde mwaka gujera nga budde mfunye nandizze. Ate ng'ekisinga obukumi naye abaaniriza bulungi. Wanje betalina gwagoba nti abantu bangi nnyo okuva mu bitundu ebyenjawulo bajja ne bamubuuzaako era mwenna yabagamba abaaniriza. Yes. Ko gwe k'otambule ne husband material. Ate lwaki nedda yatubuuza gye tugenda tumugamba n'agamba banaye temundeka nange. Yes. Nga ndabye ensonga bweti munnange nange mba nina okugirako singa mba ntegeddeko so kyenva ngambye nti kamperekere ku muganda waffe Spice Diana tutuukirize ensonga eno munaye kuba nkulu munnange ate nga tugiwa ekitiibwa okujja ntule ku maama waffe ya kituufu. Mama abaana bawala bo ne muwala wo ne batabani bo bazze okulabako bakwetikidde ku bintu wamu n'okujja okulambula ku muganda waabwe. Nsanyuse nnyo era n'obutamu obulaba buliko enseko. Nsanyuwako maziga naye mbagambye mulinde nga sangule naye kati ndi musanyufu. Nsanyuse nnyo muwala wange Spice Diana okulaba mutabani wange olaba bwe mbadde nkuyita Brian White. Kala ono si lwe lusoosa omulaba atwerabanga ewa Brian White. Spice 2018 yali graduation yo era amazirodi yaliwo kalenda we twali era nsuubira nti yegimu ku mirundi gyosi moments ki zojjukira ku Mozey Radio. Era ku graduation manyi nali simaze naye personally like up close banga deni naye twali twakakwatagana naye nga tukwataganye nnyo era ndoza graduation we twasingira ddala okukwatagana kubanga be bantegekera surprise graduation party ne bavuga ne bantwalawo yali so champe sanyo olunaku olwo because nali sikisuubira mu bantu nga Good Life Radio ne Wizo kubanga babeeranga busy okumpa obudde n'okukola ekintu bwe kityo ne beenyigiramu ne Roger kyali ateeseteese nabo ne bagamba naffe mwetuli so bambi kyali kikolwa kirungi ate nali nze mbatya batya kubanga twali twakakwatagana ngamba tya mba respectinga so bambi chansanyusa. Okay, okola kino ani asalawo gosalawo management yasalawo negamba nti tukole kino. Of course buli wokolagana n'abantu nga baagala kyokola they will always support you because kati nga big eye nti womugamba ngendako wa mama radio nagamba kanzije kitegeeza mwenna mulowooza kyekimu mwenna mu omutima gwe gumu so nze n'abantu abali around me they love what I do ate nabo njagala nnyo omuntu nga alinga nze so tekinkalubirizanga kwe mba nnakye njagala okukola they always support. Spice. Ngojako Brian White waliwo omugago mulali yazi nakuyamba. Sijja kubalinda. Okujja ku Spice ne group y'abasereba abamu n'abamu. Spice family nyingi ezabaye. Mpozi. Bakwirabira mutima gwange. Yero yakatembe. Sempeza. Simuwanga ko yadde n'ekikumi na yankolera okuva mugenzi gwe yafa nakakano nkolera era musebo taata nkwebaza webalina ddala kuba musajja wa kisenyo bwotyo ne batabanyivo nga bonna baakisa buli kwenkubira essimu ankwata era nga maama we etwogera bingi ebizze ebigaawo Moses kukyafa ne tewali atawuliriza essimu yange. Spice family nyingi ez'abayimbi eziveereddwako abaana baabwe nga bw'otwala akadde n'osalawo n'ogamba kangende naye ku family ya radio ne family endala eziveereddwako abayimbi bw'okikola oba okikola ku family just ennondemu nti ekyennaku kati gwe
nkulabye leero oyinza okufiirwa mmwe ne simanyi era ne sijja kubanga oba toli mukwano gwange. Ebiseera ebisinga kyonna kyokola kitandikira n'ababo. Radio was my friend. Kyanyanguyira ekinyanguyira because nali mumanyi alina byankoledde ne byanyambe. Abalala nsobola okubanga omuntu nkuwulira gwe gundi naye nga situlina nnyo nkolagana eri awo. Era si kirungi olumu kwetumiikiriza. Kinyuma nnyo n'ogenda awantu nga bakusuubira ate nga bakwetaagayo oba bakumanyi. Nti weewaawo abantu omuntu asobola okufiirwa ng'omumanyi gundi yafiiriddwa but because temulina nnyo kibagatta. Nze okuba nti nze Spice kitegeeza mbu buli family efiiriddwa nja kubeerayo. Weewaawo mba nandyagadde naye ate kyanguyirwa nnyo ng'omuntu obadde olina enkwatagana naye. Olumu buba na buvunaanyizibwa bwo because muli bawamu your family, your friends, kyanguwa. Maama nga tuvudde ku kyali omwaka ogujja ndowooza era ojja mubeera naye ku ssanyu eryo okubeera nga weegatta wamu naye okusanyuka wamu. Oyagala kubba bibuuzo. Ebyaffe babiri oyagala bankubire mu kkubo nga nve eno yonna mukyalo mbunyeeze. Tajja bategeeza nti ajja oba tajja. Ye amanyi munda katajja babuulira abaana ajja mujja mulabira kati yo ansa ye. Spesana moment kigi osinga okujjukira nga bwe nnyonnyodde omwami ono nti nze radio ne Wizo nali nga mbegomba naye nga sibatuukangako because tekyali nga kyangu. Naye ekyennaku nali nakakwatagana nabo ndooza n'omwaka nga tegunnawera ate n'atuva ku maaso. Naye graduation yange lunaku lwesobola kwerabira kubanga olunaku olwo waliwo abayimbi bangi ate twafuna n'omukisa nti waliwo n'abatakwatagana ne bakwataganako olwo kubanga abayimbi bajja bangi nnyo okumbeererawo. So essanyu lyali lingi, effujjo lyali lingi kwegamba nga buli gw'olaba ng'anyumirwa. Bwe twasookera ddala okukwatagana ennyo ne radio ne Wizo ne ttiimu y'abayimbi ab'enjawulo abaaliwo. So ebirala byonna in fact after wayitawo nnaku ntono nnyo we yafuna accident. Kagamba saafuna nnyo moments naye but entono ze nabeerako nabo nga Radio and Wizo ne Good Life yonna bampisa bulungi nnyo. Kaali kalungi nnyo. First time yange actually ndowooza obeera close ne radio ne Wizo naye nalinamu okutya nga bwe ngaye nali mbatya. Like you meet people abaku inspiring nga toba meeting ako for the very first time oba nervous. So bukimu kyayangwa kuba nagenda kumpandikira luyimba naye oluyimba yenna luyimba nangamba tukuwadde collabo just like that. So I was very happy kuba nagenda suubira nali ngeze kumpandikira luyimba naye nangamba banange oyimbye bulungi nange kantekemu verse. Nayita ne Wizo nagamba nange kantekemu verse. So navaawo nga ndi musanyufu nnyo. Mu video mu kimwakulira oluyimba lwammwe mwalimu pati y'eddwaliro ate ng'era ebiseera ebyo Mozey yabeerera mu ddwaliro. Ekirungi ebyagula nga bagamba nti bashutinga video biki yali video twafuna nnyo bantu kukusumba kubuuza ki ekiriwo gwenga Spice mu kiseera ekyo. Era bambuuzanga kubanga ndowooza video yaffe video yasembayo gye baalimu nga Good Life. Naye kati video twagikola before graduation yange twali twakola dda video nga weeri naye nga tunagifulumya nga tuplaninga gifulumya nga ne concert kubanga concert yange yasookera ddala mu bulamu nali njitaddeyo era nga bamu ku bantu abangumiza nti bagenda kumbeererawo nenziramu amaanyi. Yaliyo nga 2 February omwaka ogwa 2018 era ne tubeera nga bwe yamala otuva ku maaso nenjijjayo ne sitagikola nenjiteekayo olulala. So video yaliwo nga twagala gita mu maaso naye ebifaananyi byo byali tutaddeyoko ebifaananyi bimu kati abantu balowoozanga mbu oba video shoot naye nga twali twabikola dda ebya video nga kyali mulamu. Kuneetikira Spice Diana nsanyuse nnyo era ye muntu eyasookera ddala mu bantu abaatandika okujja okundabirira mu biseera byange nakafiira mutabani wange nga nkaaba buli dakiika era kwolwo saali musanyufu oba yalowooza atya saamanyi. Nali sirinawo nga ndi mu ddwaliro olwasookera ddala kuno mulundi gwakuna ng'ajja wano
okumpa ebintu byange ebyokulya si gwe gusooka muyinza okulowooza nti gwe gusooka nedda naye musanyukira nnyo ye bali kwetikka we bali kwetikka muwala wange we bali twaniriza naffe nnyo neyanzeke we bali guma nza nnyo ng'abantu bafiiriddwa abantu baabwe agamba nja kuyamba nja kubeererawo ne Space Dana badde wanje okyogera ku abantu abasuubiza ne batatuukiriza bintu ebyo badde wanje olonye okuba ye teyansuubiza nakunsuubiza nti nja kulabirira naye ndabiraawo nga ndabiridde eri abaasuubiza abazzukulu bo tebajja kujula biki esirabangako yadde na muntu eyeesobolayo nti oba aweerereddeko muzzukulu wa tufa nabo nga amasimu otyabakubirako bagakwata oba oyagala ngojja ate oba tokimanyi simanyi n'olumu namasimu g'omuntu kati nkubiraani bazimanyi masimu mama tena kyomugamba mama namugambye edda byonna tubadde wanibanka tiyeyo atalekeka bannaayi banakaga bannange mbeebaza okumbeesaawo okusingira ddala mu mukyala mulamu wa Genza mama wire nakawuka mukyala we kitovu awo bwe tusaba naye ekiro kyonna buli sande buli lwenfiiriddwa buli lwenkoze ntya buli bafaatha baffe mbeebaza musomesa waffe wenalubudde nawe nkwebaza mwebale kumbeererangawo buli kizibu kyonna kunsabira mwomungumiza otuuka ku kino safuli wezijja basookera wano wange n'abakozi bange abaana bange mwebale kunjagala Nagujja Liliani Nafali Aisha Franka Ibula mwebale nnyo okunjagala n'abakozi bange tebampisa bubi gurupu yange y'abakozi eri wano mwali badde mubalabako oyo n'oli oba omuwala aliwa bambeesaawo okusingira ddala abo wakawakyuse mbagamba mbavuma n'obavuma olumu nenjagala nti oli maama waabwe era munnange naye ntumala tudda mu nteeko kirungi nnyo ekyo ne wakawakyuse like wali so busy embuzi waliwo embuzi waliwo emmere ebimuli green waali kitegeeza bambi waliwo abantu abakola which is good. Spice nga tusiibula enteekateeka ekivulu kumpi kati tukyaweza wadde mwezi enteekateeka ereetya ebintu by'emmeeza ebisigadde ebyo tujja byogera ku ndowooza maaso awo kati kino kirala tukwasaganye kino kirungi nammwe muze mami musobola nammwe okubaako ebigambo byemumugamba ngammwe ate era mwongere no abali eyo bonna nga omanyi ffe abantu twerabira kuseera ebisinga ne oba oli awo nolaba ka message ku gundi ku Facebook oba ku YouTube noga mami kangende nange mulabeko gundi ke mulabye nga gyali because tuli bantu abasaana okujjukiza buli kaseera so tukole ekyo ndowooza for now. Yes. Omulundi tukwebaza kolona korali tukwebaza kubeesa kyotuwadde tukwebaza otutambuza obulungi mukama etusobola okujja okulaba ku maama tukwebaza otukumira maama waffe nga mulamu tukwebaza kulw'ebirungi byetuwadde mukama tukwebaza ne kulwa muganda waffe gwe watujja ku maaso mukama tusaba omuwa ekyomula ekyemirembe n'ekitangalo ekyolubeerera kimwankirire atebenkere emirembe amiina era kwate kubo kuddayo tusaba otukulembere tutuuke bulungi maama tumwagaliza ennaku enkulu ennungi mukama amuli asinga okwagala mu budde era mwesanye ku mutima twebaza Spice Diana my big sister na buli muntu naye bali kujja ku lunaku olwaleero na buli muntu asobodde okujja nsa mukama abawa omukisa amiina yanze Sara